Ebyange nno ne Ibra twesanga ku Facebook. Bino ebya bulijjo ng'anoonya omuwala anyirira gw'anaalyamu one night stand. Nali simanyi nti luli kyanga ye bba wange nti oba alinzaalamu n'abaana, kubanga engeri gye namusinkanamu bino ebya bulijjo kale ebyewuunyisa. Kiringa bw'onoosinkana omuntu mwezinemu abeeko kyakuwaayo oba kale munyumirwemu vibe ate ne mukomekkereza nga mweyagadde ebya ddala, mwewasizza muzadde n'abaana, atali omu babiri nga si basatu. Kale okutwaliza awamu emboozi yange ne Ibra yeewuunyisa. Kati omulundi gwange ogwasooka okufuna message ye ku Facebook, nali mpositinze akafaananyi. Nali ku mazzi ng'obugoye bwe nyambadde bwe buli obumalayo nga bw'omanyi bwe bambala ng'oli ku mazzi. Nali nkubye kabikini kali akamalayo ng'amabi naddeya, akawato kannumba, ekifuba mutima gwa mbogo. Manyi naye wali obaddeko awo ng'olina akafaananyi ko k'otunuulira n'owulira nga ddala you are proud of yourself. Ate ebiseera ebyo nali single. Tulaba nti bagamba mbwa musingo and it's okay, naye lw'oligendako ku mazzi n'olaba couples nga buli omu ali n'owuwe, oliyo y'okubeera n'omwagalwa. Kati akafaananyi ako ke napositinga nga ndi ku mazzi, Ibra y'omu ku baasooka okukalaba n'akalayikinga n'akomentinga, ng'era n'abalala bwe baali batandise okukomentinga mbulaba amabina amangi mu kifo kimu, simanyi biki, nga bonna bampaana. Kati ono ye yatuukira ddala ku nsonga, yagenderawo mu profile yange n'alayikinga bwe kifaananyi ekyaliyo, n'ajja mu inbox n'ampandiikira n'agamba ndabye ebifaananyi ebyo byonna naye olabika bulungi, obutuufu oli mulungi. Ko nze thank you, weebale kusimba. Kyeyava mbuuza nti nkoze ntya okukulabako, kyo kiyinza okusoboka nze okusinkana? Ko nze ye kisoboka, naye ate kisinziira ku nsonga lwaki oba oyagala okunsinkana. Ensonga bw'ebanga erimu eggumba nga kyetaagisa, tusobola okusinkana. Kati kye nali ntegeeza mu ekyo, ensonga etegeerekeka okugeza ng'okukonekitinga ku mulimu oba okubaako kye weebuuzaako ku munno, ekizimba, kubanga omuntu gw'otomanyi tayinza mmala gakuyita n'omusinkana nga tumubuuzizza nti kiki onjagaza ki. Omanyi Ibra bwe yanziramu, yaŋŋamba naawe okiraba tuli mu weekend, tuli mu ggandaalo, kuwummulamu, kwesanyusaamu, era njagalayo ekiwala ekirungi nga ggwe kye tuneesanyusaamu fembi. Katonda wange, ekyo kyanneewuunyisaamu ate. Era bw'atyo yambuuza nti naakuwaayo mmeka. Kyonna ekisoboka nja kukikola naye nkulaleko kubanga nkwagadde. Kale Ibra yansanyusa from the start kubanga yatuukiranga ku nsonga, teyogeranga bigambo bingi. Naye ate bwe yambuuza nti ssente mmeka z'anampa, ekyo kyanneeraliikirizaamu. Ne ngamba oba musabe ssente mmeka, oba musabe akakadde oba ataano. Nali siinaako idea yonna kubanga nali seetundangako. Kyanzibuwaliramu lwa nsonga nnyumirwa nnyo omusino we guba guntujjizza, ngende wa boyfriend wange abimale agizine ng'atambulemu adde ewuwe nange nzire ewange, nga temuli byani asasudde ani, kuba nina omulimu gwange nkola, nfuna ssente yadde si nnyingi nnyo, naye ssente z'omusajja si kikulu nnyo mu bulamu bwange. N'olwekyo yambuuza ssente z'anampa, nakaluubirizibwamu okumuddamu. Kati kyenava ŋŋamba nti kaakati okumanya akasente ke namusaba bwe biba nga bya ssente, kamwebuuzise mmanye luutu mmeka zaatwala, nsinziire okwo mukube ebbiiru. Yaŋŋamba nti luutu zitera kuba bbiri zokka, naye lwakuba nti kale bw'aba yawoomeddwa ng'omuntu gw'ali naye amuwoomedde, olumu akola n'ey'okusatu. Era yagamba naye gwe engeri gye nkulabamu, ey'okusatu nja gyetaaga kubanga olabika okuba nga obuwoomi bw'ate bususse. Kyenava mugamba ati naye luutu z'essatu nga ziba nnyingi. Ddala nadda ewaka nze nga nkyasobola otambula, naye nali nsaaga kati luutu z'essatu zokka, ebyo nabimanyiira. Yaŋŋamba nti nedda teweeraliikirira kubanga luutu esooka etera kuba ya ddakiika nga 10. Kati luutu ey'okubiri y'essaawa. Si kyamaanyi, totya.
sizina nnyo kubanga n'akokusatu katera kuba kaddakiika 3 oluusi n'obutakakola kuba nyinza okkoyera ku 2. Mu ebyo bye twayogera yampulikikiranga kafumisi afumita naye ne ŋŋamba kale katutambulire awo kuba nze nali njagala omuntu asobola okunkwana tubeere mu relationship nga si byakweryako ebyo eby'olumu. Naye nga nange nali namwagadde dda nga yansanyusizza kuba bwe twatandika okukyatinga nagendako nange mu profile ye nenkebera ebifaananyi bye birungi be bano abavubuka abatambula n'omulembe anyuma okulya. Kyenava mugamba nti kankubuulire Ibra, sina ssente, sina muwendo gwa ssente gwe ngenda kugamba nti oba onompa guno kuba seetunda. Naye ate tolowooza nti ngenda kujja eyo ewuwo okuba emmana yange ogisula olubege nveeyo nga tolina kyompadde, nveeyo nga lonsa kimanye. Kale kinaasinziira wonooba onyumiddwa nga bw'oyagala awo onoosinziira ompa akasiimo. Kati ensonga lwaki namugamba bwe ntyo nange nali ndudde osanyukamu ebbanga lyali ddene nga siriibwa. Nali nayawukana dda ne boyfriend wange nga nange ndudde okukola ki okunyumirwamu ate nga n'endabika y'ono omulenzi yali esikiriza okulya. Yaŋŋamba onneewuunyisizza nnyo gwe gusoose omwana omuwala okuŋŋamba ebigambo ebifaananako bwe bityo. Kati yambuuza nti ekitegeeza ogenda kujja kati konze nedda. Saawa zino nedda mbadde syetegese naye mu ssaawa nga 3 okuva kati nja kuba nzize. Ko ye nti kale bw'onooba omaze okwetegeka ojja kunkubirako nkulagirire ekifo ewatuufu wennyini w'embeera w'onoonsanga. Konze kale kati olwamala mwezi essaawa 3 ze namugamba nayina okwetereeza kuba omuvubuka yali alabika bulungi nga sinza mmala gagenda gy'ali ng'afaanana nga bwe njagala. Enviiri nayina ozisaniriramu awo, yambala obugoye obunaamukuba neekuba obuwoowo nga kyekyo. Omanyi abasajja baagala nnyo abakazi abeefaako abalabika obulungi. Nayina omwambalira kubanga naye yali alabisenga omuvubuka ayina kalaasi. Nze ne ssente ze zaali tezindya nnyo ky'oba olaba saamusalira ssente wali we yambuuza. Nali njagadde bwe ntuukayo bwe nti twesanyuseemu nga bwe yagambye nange nali ndudde osanyuka ng'ate nange namwagadde okusinziira ku bifaananyi bye n'endabika ye nalaba nga mu butuufu ajja kunsanyusa bw'anaaba nga bw'afaanana mu bifaananyi by'essimu ne reality bw'atyo bw'afaanana. Anti n'abasajja baayiga okwetega, agenda ne yeekubya ekifaananyi n'akissaako 6 pack z'atalina ne yeeyambaza dreads z'atalina n'aba ne muscles ku kifaananyi naye ogenda omutuukako nga yena alinga Pawulo Mulo. Era nagamba nti engeri gye mulabamu ku bifaananyi bwe mba nga bwe ntyo bwe ŋŋenda omusanga ne bw'atansasule nja kunyumirwa bwe tunaabikola. Mu butuufu nja kuba siina kye mmanja. Kati nakola bye nalina okukola ne mpitirako mu saaluuni ne bantereezaamu kaviiri. Bwe namala namukubira nembuuza nti kaakati ojja funa wubba ekuleete era yampa endagiriro awo emakindye we yali abeera. Era olwatuuka ku kikomera namukubira ku nnamba yennyini yali ampadde. Nambuuza nti otuuse? Konze ye. Ko ye nti kanjijja ebeera awo tovaawo. Yajja nagulawo ekikomera n'andaba. Nambuuza nti owa booda omusasudde? Konze ye. Ate nange olwamutunuulira bwe nti yali alabika bulungi nga muvubuka mulungi nnyo n'okusinga ebifaananyi bye nalabye ku Facebook. Nayingira ne muwahaaga ng'era omuntu gwe nanyumizzaako naye. Omanyi bw'oba onyumya n'omuntu nga munyumya ku bya kisiru, kwezina, kwegatta mbolo, olina engeri gy'obeera free naye nga mulinga abeemanyi. Era namuwahaaga ne tugirwamu. Olwamala nampa kakiisi ku ttama aka bulijjo. Kyenava mugamba nti okimanyi nti olungire nnyo okusinga ate bw'ofaanana ku bifaananyi ebyo. N'aseka n'aŋŋamba naawe bw'oti oli wanjawulo okusinziira ku bifaananyi ebyo olabika ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa ate omulungi ennyo. Otambula nga bamulinnya nnyonyi. Olwampaana kyava ŋŋamba nti yingira mu nnyumba. Naggalawo geeti
Akayumba kaali kalungi, bisenge bisatu nga kali mu kikomera, kalimu kokka, nga wonna walungi wasirifu, ewantu w'oyinza ozzinira omuntu n'aleekaana nga teryamubulira. Wanyumira amasolo. Nayingira munda n'aŋŋamba nti wano wembeera. Ne mubuuza nti obeerawo wekka? Ko ye nti ye. Amangu ago neeyambula. Omanyi nkaluubirizibwa nnyo ebintu by'okwesaaniika nga wenna oli mu gagoye gakubuutikidde, n'engatto nayina mpanvu eno ey'akakondo. Mu sipiidi nabijjamu kuba olwedde nali mmanyi ekyantutte kwali kwezina. Kati nasigala mu kaleega ne kannika nsobole okwetaaya. Era natuulirawo mu ntebe nga ndifu nnyo. Ibula yantunuulira n'anyeenya omutwe n'aŋŋamba wabula oyina eddalu nti okimanyi enfaananayo n'empisa zo byawukanira ddala. Kyeyava ambuuza nti naye ng'onyirira nnyo, obulamu bwo obutambuza otya, okola ki? Ko nze buli kimu nja kukugamba, sooka ompe ku mazzi nnyweko enkalamata enzita. Bw'atyo yakwata amazzi n'ampa ne fruits n'endya nga bwe tunyumya. Nga wayiseewo akaseera nga Justin ndi mu nnika yange ne Kabra neebase dda mu ntebe nga naye ali wali atudde ebbali mu ntebe era opposite ne we nali, nga simutya namu yadde kubanga omulamwa kwali kwezina. Nzireyo ewaka kuba mpadde ssente oba tampadde, kubanga nali namusiimye. Kyali kirabika bulungi bambi. Omanyi omuntu bw'oba omwegombye ne appetite emulya tomanya gy'eva. Kati ngenda okulaba nga bambi omuvubuka fulayi etandise oyimuka ng'atandise okwereega, anti kyenkana nali bwereere nga neebasaawo mu maaso ge. Ekyaddirira kwe kumbuuza, kakati tunaakolerawo mutwe oba tunaakozesa akapiira? Kubanga eyo endabikayo n'omubiri gwo onyuma nnyo omuntu n'akuliirawo nga lususu mubiri ku mubiri. Mu butuufu omuntu ng'oyo nali sisuubira nti asobola okuba bba wange ne muzaalira n'abaana. Era yaŋŋamba nti gwe tunuulira omubiri gwo, laba ebbina, laba ekiwato, amaaso go, ddala n'asobola nti okwambala akapiira nga nkuzina. Namubuuza nti ate lwaki, nga lwaki tokambala? Ko ye nti kankubuulira amazima, era nja kugera nga wawoomeddwa, ng'obuwoomi bukutta nkaggyeko nkufiiringi, kubanga engeri gy'olabikamu amaddu g'okkulya nkuwoomerwe bulungi, nina amaanyi ddala nkuzina enkufiiringe. Yali yaneegombye nnyo. Kyenava mugamba nti kaakati omanyi obanga bw'otyo bw'ogambye nange ndudde okwegatta, kati twepime bulungi, buli omu amanye sitasi ya munne, ngikuwa ogizine nga sitidde. Era yaŋŋamba kangende wano nfune akakebera. Yagenda okuleeta akakebera nandeka mu nnyumba awo nga neetaaya nzira eno bwe nzira erya nti ennyumba eri mu kikomera atagibeeramu bw'omu. Bwe ŋŋenda ku ttooyi wenvaayo bwe ŋŋenda wa mu ddakiika nga 6 ali akomyewo ne twekebera nga ffenna tuli balamu, kuffe tekuli mulwadde. Akaseera ako twali basanyufu fembi, yasituka n'ampa haaga. N'aŋŋamba mu butuufu kinsanyusizza okuba nga ŋŋenda kukuzina mutwe, mubiri ku mubiri, ate toyinza nammanya butya bwe mpulira okuba nga omuntu gwe nayogedde naye ku makya saawa zino gwe ndi naye yalwawo mu kifuba kyange nga tanta, ng'ate nange saagala muta. Mu butuufu omutima gwange gwali gwamusanyukidde. Teyava nkuba akaama n'aŋŋamba nsama, nsuubire nti bw'ofaanana kungulu ne munda bw'ofaanana, kuba obwomerera kungulu omuntu aba akutunuulidde, era bw'otompoomere ojja kuba onjiyeeyo. Naye era nkakasa omuwala omulungi nga gwafaanana nga bw'ofaanana tayinza butawooma. Naye nga nange muli nali nkiwulira nti ŋŋenda muwoomera kubanga nali namusanyukidde, nga mpulira namwagadde, ng'ate nduddewo okwegatta. Nga tuli awo mu ddiiro we tuyimiridde, yatandika okundya emimwa nga nze engoye naziggyeemu, naye ng'ezize zikyalimu. Yannywegera nnyo, yankuba kiisi, yandya emimwa,
kaseera ako sirikyerabira. Oluvannyuma ennyo yatandika okunnyambula, anjijamu nneka gye nalimu n'akaleega n'abisuula eri, nange ne mwambula era engoye zonna nazimwambuliramu awo. N'aŋŋamba jja tugende wali, nga ntwala mu lufula yagenda okumbaagira ku kitanda kwasula. Era olwannyigiza ekisenge yakomawo eno mu ddiiro n'aggalawo, najja n'ansanga ku buliri ne twebaka nga ffembi tuli butte, ate nga siinaamu yadde akamutya oba okweraliikirira. Ebbanga lyali ddene nga sizinibwa, kati naawe lowoozaamu ng'ate ndi n'ekitonde ekisajja. Ate ekyenjawulo oli obaddeko n'omuntu nga mu butuufu ye sayizi yo, ye tayipu yo, ye kiraasi yo gy'osingira ddala okwagala. Bwentyo nange bwe nali, kwegamba endabika ye, enfaanana ye na buli kye yali akola byali binnyumira era byannyumira. Ate nange bye namukolera byamusanyusa nnyo, yasanyuka nnyo. Mu butuufu namuwoomeseza, kyeyava mbuuza nti kakati nkyama nkuwe ssente mmeka okusinziira ku by'onkoledde. Nayagala omugamba ssente azireke kuba nange nali nnyumiddwa, ate ne ŋŋamba nedda, siyinza kubanga nentaddemu transipooti wange n'enjija ne banzinira obwereere n'enzirayo ngalonsa. Yinza okulabika ng'eyeegula. Era namugamba kitankugamba Ibra, gw'omanyi okusinziira ng'ekintu bwe kibadde, ky'olinamu ky'onompa ky'onooba osobodde. Agala ate nkunyigirize nkusabe ssente nnyingi, weesanga ate ng'oli mu mabanja oluusi nga tolina na ky'onoolya. Ky'osiima oba ky'osobola kale ekyo jja okumpa siina buzibu. Kyamwewuunyisa nnyo, yeewuunya nnyo n'agamba abawala bonna bensinkanye teri yali ayogedde nga ggwe, baba straight to the point, basaba ssente ate nga nnyingi. Era ky'oba natuukidde nnyo ku nsonga, naye ate gwe nsanze oli wanjawulo. Simanyi olina boyfriend? Ko nze nedda siina. Aŋŋamba lwakuba oyinza okugaana naye nandikukwanye n'ofuuka mukyala wange, kuba wenna oli mulungi ate ne ssente tezikumalamu, ate nga ne ku buwomi kw'otudde. Awo nno nga twakamala luutu esooka, yalwawo nno kuba twanyumirwa ne tuwoomerwa mu luutu esooka eyo. Nga wayiseewo eddakiika nga 5 twayingira mu luutu ey'okubiri. Awo enkuba we yatonnyera, nga tumaze ey'okubiri twebaka otulo. Weewuunyire lwali lusoose okumulaba n'okujja ewuwe, naye oba otulo twanvaawa ne neebaka kuba omutima gwali mukkakkamu gy'ali nga namwesize. Omanyi ennaku zino abavubuka nno nabo babbi. Oyinza okgenda mu nnyumba y'omuvubuka ne weebakirizaamu n'akubba, n'ogenda ozuukuka nga yakuleseemu dda yayiseemu. Magezi wala. Naye ku ono nali nkiwulira nti si muntu mubi, yali talabika buyaaye ate era teyali muyaaye. Era nabeererawo ddala mpaka ssaawa zaali 5 ez'ekiro kubanga ng'anaatera okudda eka. Twakolayo ne luutu ey'okusatu yali esembayo. Ku mufaliso twagutobezza nga ffenna twasanyuse, kwolwo nali ng'oba eyasiibye mu ggulu nga ninga atali ku nsi. Ebyo byonna nga biwedde, yaŋŋamba nti olaba mukwano, nze siri mugagga nti naakuwa bingi, naye nsiimye nnyo bye wankoledde. Era yakwata emitwalo 2 n'agimpa. Yadde emitwalo 2 si ssente nnyingi, naye nze nazisanyukira kubanga nali nawoomeddwa, ate era si ze ssente entono z'oyinza onnyooma. Era yaŋŋamba kati omanyi ky'ogenda okunkolera, nyamba buli wiikendi ojjenga wano twekolemu. Ng'ebyalavu si bye tuliko, tuli ku byakwezinamu na kwesanyusaamu just. Era olunaku olwo lwaziba n'enzirayo eka, yamperekera neefuna booda n'enzizaayo ewaka. Naye nagenda omutima musanyufu gy'ali kuba bye yali ankoledde byali birungi, ate nga naye ng'omuntu yali alabika bulungi, alina omubiri omulungi n'amasozi, nga ye kiraasi gye njagala yennyini. Nga ne bwe ŋŋenda obugenzi nanzina nga talina kyampadde mbasi banja. Ng'olwo omuvubuka naye ansindikira messages ez'okumukumu, kyanjagala, buli kaseera baakebera ku profile Facebook yange okulaba ebifaananyi byange,
takyalina muntu yenna gw'alowoozaako mulala ng'oggyeko nze. Era mu butuufu twasigala tuli ba mikwano, ng'era buli lwa mukaaga ngenda n'agikuba. Buli lwa mukaaga ngenda n'agikuba. Nga wayiseewo ebbanga ebintu byatandika okukyuka, nga bwe tumala okwezina mu kifo ky'okundeka nzire eka, tayagala nve waali, ayagala mbeere waali awo. Ng'olumu ngamba tondekaawo bambi, ng'ate omulaba amaddu g'okuzina gamuwedde naye nga ye just akyayagala okundabako awo. Era nange natuuka akaseera nga wemba ngenze ewuwe ate olowooza njagala ovaayo nga sikyayagala viira ddala awo waali. Olwo ntandise okufuna fiiringizize, naye ng'ekyewuunyisa ku ffe tekuli n'omu ayatulira munne nti mpulira nkwagala. Kati lumu yampita era lwali lwa mukaaga, naŋŋamba era jangu tubikole. Ne mugamba era namugamba sigenda sobola leero kujja, sigenda sobola mpozi next week. Ibra yayomba n'ayomba, yayogera ebigambo by'atayogerangako, n'agamba olaiko olinayo omulala ogenda olabe, nga kyeyoleka lwatu nti ono abubye lino bbuba. Bw'olabika olina gw'ogenda osisinkana, ssente akuwa ennyingi, kale jangu nange ssente ezo ngenda kuwa ssente nnyingi. Nange nayagala mpulire kyanaayogera, ne mugamba ye nina gwe ngenda osisinkana ate ansuubiza ssente ezisinga ziri z'otera okumpa. Ate teyanyiiga, n'agamba tofaayo ssente ngenda zikuwa, zonna z'oyagala, naye saagala wabeewo omuntu mulala yenna gw'owaako, saagala yadde kiwulira. Kati kwe kumubuuza nti watandika ddi okumbubira, olinga nanjagala? Kyeyava ngamba nti kankubuulira amazima, nali manyi nti nja kulyangako buli ojje nga ku weekend just to having a fun, naye siyinza kyebeera, njagala kisukkeko awo obeere wange nga nze akulinako control. Mu butuufu nkwagala, simanyi ki kyewankola naye nfiira ku ggwe. Nange mwattu saagala kwebuzaabuza, era namugambirawo nti omanyi mukwano, ekigambo kinsoose busoose, naye nga nange mbadde bulijjo njagala okikugamba nti nakugwa dda, nkwagala nga bw'okiwulira. Era twasigala awo mu mbeera eyo, ng'era twesisinkana, ate n'emitwalo 2 teyalekera awo zimpa, yazimpanga. Ne mugamba omanyi tugenda fumbirigano, twagalana bya ddala, kati toddamu kumpa ssente. N'agamba nedda, zitereke, waakiri ziri tuyamba, tuliwa tutandise obeera ffenna. Bwe tutyo bwe tuzze tutambula okutuusa mu kiseera kino. Era muli ndi mumativu nti Ibra tankiitingangako, kuba nange nkola nga bwe nsobola omusanyusa, ate naye ansanyusa obudde bwange aba buyina abumpa. Ekiseera kyatuuka nantwala ewaabwe ne bandabako, nange ne mwanjula ewaffe. Twazaala abaana, kati tulina abaana 2, musajja mulungi, afaayo eri omukyala we, ayagala famire ye, muntu mulamu. Kale tekisangika kufumbirwa muntu era n'owangaala naye nga mwesanga ku social media mu ngeri y'emu gye nasisinkanamu owange.